katulala omuntu yandibadde akubuuza Museveni butavaayo kuvumirira bikolwa bya kuwamba na kutulugunya bannayuganda ng'akozesa akakodyo k'okubatiisatiisa nga mu 8 mu 9 mu 9 mu 7 y'omu ku baali mu bikolwa bya kuwamba n'okutulugunya. Essaawa zino bw'owulira omuntu yenna ng'awolereza Museveni ku bintu by'okuwamba olitageza n'akusiriwaza n'akugamba nti waliwo abavumaganya gavumenti ya Museveni mu kuwamba no. Zayo akatambiko ng'okozesa obwongo bwo obuuze mu myaka mu Obote ku biseera by'Obote n'eby'Amin baani abali mu security agencies ez'okukola ki ezaali zibegera mu Obote n'Amin baani abali babikola bajja kugamba Museveni. Jjukira Museveni mbiseera yali mukozi ng'akolera mu bitongole ebyali bibega. Kati bw'abanga ali mu bitongole ebyali bibega nga bawamba abantu babatta okuvumaganya gavumenti zino kati tebakugamba nti Museveni asobola okukkiriza omuntu okuwamba omuntu nga tamanyi mu gavumenti ye nga takimanyi. Ekintu ky'okubega okutulugunya okuwamba Museveni akimanyiko bulungi kubanga tewali kintu kikolebwa mu Uganda Museveni nga tamaze kufuna report. Teri kintu kikolebwa mu Uganda nga Museveni tamaze kufuna report abagifunye era n'akiauthorize nga kigende mu maaso. Ladies and gentlemen, okuwamba okutulugunya n'okutta Museveni akumanyiko bulungi. Okujjako ebyo ye ebyebuzabuza natabyogerako ngalaga public nti ali innocent wabula njala bategeeza nti okuwamba n'okutulugunya n'okutta Museveni akimanyiko bulungi. Era nga ne safe house zonna eziri mu Uganda azimanyi jibatulugunyiza abaana kubanga tebasobola ku fulumya kiwandiiko oba manyaga abantu bakwata nga temaze kuyita mbakulu Museveni bawabo ya buyinza kukola kintu ekyo. So njala kugamba tebakubuzaabuza nti ekigenda maaso mu Uganda Museveni akimanyi bulungi nnyo. Awo tuvuddewo kye njagadde bategeeza mukitegere bulungi nnyo. Kati olwaleero njala sooka kwebaza bakomredi baffe bonna abali mu ggwanga lya Switzerland abakedde olunaku lwaleero ne bagenda okwekalakaasa okulabisa Museveni n'ebitongole by'okwerinda mubalinyo balide mwonna abantu be Swiss. Ngenda kuzanyako obuvidiyo bubiri olw'obudde Renson nga tubudde tulina butono. Mwena batindizingira bavudde mu nsi za Europe bavudde Bungereza basobodde okukola omulimu guno mubalinyo balera. Tukubira omulaba na Uganda mwenna mu nsendera mutandika okwekalakaasa kuba katugenda mu kintu kyemumanyi ekizibu ennyo. So bagala mwena bali Switzerland ababadde mu kwekalakaasa kuno mubalinyo balera kuba tuli ku speed ya iri nnyo. Freedom. We are here at the United Nations. We are not just standing here to demonstrate, but we are standing here. We've already sent in our petition. Our petition is already there. We've written a new petition. This petition we have here is a new petition just about the recent things that are taking place in Uganda. Everything is well elaborated in this petition. We are just here at the United Nations demonstrating in front. This petition is already there. As we speak, they know what's going on. They know everything. They know all the operation, the brutality, the kidnappings, all what Museveni's son is doing, Muhoozi, the foster blood. Museveni is not a president. This is just a fact. This petition is well elaborated. Everything, all the atrocities are in this petition. We demand freedom. From Geneva, Switzerland, United Nations, we demand freedom. Freedom. The release of all political prisoners. And human rights. We demand the release of Dr. Beasley. Amen. We demand freedom. Freedom. Either way. Yesterday, we... All right. Mbagambe ngina kuzanyako video bumona buno. Today in front of the United Nations because Uganda is bleeding for nearly 40 years. Museveni has ruled Uganda with brutality, corruption, violence. But today, we bring a new message. The people of Uganda are rising. Yesterday, the people of Awempe made history despite the most violent elections that have ever happened in Uganda. They stood strong. They defeated Museveni's dictatorship. All right, obudde mbagambe tulina butono nnyo Renson nga tugenda ku speed nenga ba comrade mwenna n'abakulembeze n'abasobodde okubeerayo e Geneva Switzerland okwekalakasa mu lunyumba balere ddala nga nfundikira mu kotondo ako ngenda kusaba buli Uganda yenna gy'oli ng'oli Bulaaya oba oli mu diaspora wonna ngenda kugamba nti buli muntu kola omulimu gw'owulira nti osobola okugukola tolinda mukulembeze
bwanga oli mulungi mu kuwandiika zi email, bw'oba oli mukulungi mu kuwandiika reports, bw'oba oli mulungi mu international relations oba mu kintu kyonna ky'osobola nga you can meet the deciding people mu nsi ennene mu gavumenti ennene, please yambala suuti yo, yambala busuuti yo, ogendeyo nga bwe namunigina. You present yourself as a Ugandan. It doesn't need that you're a leader or you're what. You can present yourself as a concerned citizen of Uganda. No bagamba najja n'okufuna obulamu, najja n'okutuuka wano nga ntuuse wano nga ndowooza nti waffe nsobola okuddayo emirembe naye waffe teri mirembe. So kubiriza omulaka comrade yaliyo nnyabo n'essebo muganda wange, totuuleyo ng'oga nti olinda mukulembeze agenda kukola program. No, ky'oso nze ebintu byenkola ku media bakomrade bakola, tekuliko omuntu alina appointment letter bikola, tekuliko omuntu afuna information okuva ku kitebe kya Nuupu, tekuli muntu ali facilitated. Tukola ebintu bino nga tubikola lwa ggwanga lyaffe. Nze mbooko ne bwe ziba ziri nkubwa ekitasoboka kubanga akyaliwo Katonda akyankuumye, ziri nkubwa nga nze ku lw'eggwanga lyange. Kati gwe mukyala aliyo n'omwami nkulaba kutegeeza buli ky'osobola okukola nga osobola okuwandika emails, osobola okuwandika amabaluwa, osobola okuwandika reports, osobola okutuukirira abakulembeze. Gwe wekka ng'omuntu osobola okukikola, tolinda mukulembeze. No, sisitimu y'abakulembeze tugimanyi. Abakulembeze bali mu Bululi, njagala abantu banneegayirire tu. Abakulembeze bali mu Bululi, njagala kufuna order. Abakulembeze bali mu Bululi, twetaaga okugoberera protocol. Naye ng'ate byayogera byonna abikozesa ng'akanyeebo kusindikamu amateeka ku kisenge okukola emirimu egyo. So mwena muli bakyala bagezi, muli bakazi bagezi, osobola gwe single handedly okutomera office mu nsi mwoli, abali mu Europe, abali mu Bungereza, abali mu Canada, abali mu America. You can as well single handedly introduce yourself and tell those white people the problems we the Ugandans we are facing, including the entire East and Central Africa, because of Museveni and his family. Please, tolinda mukulembeze, never wait any leader to lead you. You can lead yourself, you can represent yourself in any office. Ebitongole by'amayo nambimanyi bulungi nnyo. So ngenda basa bana temulinda mukulembeze. Omukulembeze waffe yandibadde wa orders ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina ebintu bingi ku mutwe. Ate tajja kumanya skills za individual buli omu gy'oli. Buli muntu alina skill eyo. Nze ogwange ne bakomulire ogwaffe gwakwogera. Tetulina ssomero twagenda kusoma bintu bino bitukola. Because of the pain we have of the atrocities in our country, that's why tufunye experience ku bintu bino. Nawe osobola okubeerako ekintu kyofunamu experience. Tolinda mukulembeze. President alina ebintu bingi. Museveni we yabeerera mu nsiko, abasajja abali mu office abali mu tubbe essaawa zino, buli omu yakolanga ekintu okuggyako Obote, okuggyako Museveni, okuggyako Amini. Era nnyongera okujjukiza n'olutalo lwa kinaana Museveni si yalulwana. Mwalimu ebiwa by'abayeekera ebisukka mu 6 nga byonna bibeesinze wano mu Buganda, ebira byaliko mu East, nga mu West teri wadde kiwayi ky'abayeekera. Ebiwaya byonna buli kimu kyalina omukulembeze, kyalina abakola mission zaabwe okutuuka bwe bajjako Museveni. Nkujjukiza Kampala, ekibuga Kampala ekya Uganda, Museveni si yakiwamba, yali omugenzi Kayiira ye yakiwamba oluvannyuma lw'omwekyusiriza. Kati comrade wenna gy'oli osobola okukola y'ensonga lwaki mbagamba n'abaana abali ku TikTok, abaana bali ku Facebook, bali ku Twitter. You can become a leader. President yatugamba you can become Kyagulanyi as well. Don't wait Kyagulanyi. Nange nsobola okugamba osobola okufuuka Lumbuye, tolinda Lumbuye. Osobola okufuuka William Asimu, osobola okufuuka Masaba, osobola okufuuka Nuwamuto, osobola okufuuka Yerekolera, osobola okufuuka omuntu yenna. Abaana bangi bali ku TikTok abo buwala baagala eggwanga lyo n'okusinga abantu abakulu. Osobola okufuuka ekintu kyonna ky'oyagala okubeera as well nti okyogerera ggwanga lyo, but not ekintu ky'ogenda otandika kimanye nti kitwala bulamu obwo. Naye okubeera mu nsi nga Museveni yagifuga ng'efaanana ng'eddungu ewatali wadde otuzzi, ewatali wadde omuti ogw'okwekamu oluba, lwaki ly'ofa ofiirira eggwanga lyo okusinga lunoofa ng'oli mwenge oba oli mbwenzi. Ensi ejja kutegerako kimu. Omugenzi Jimmy Katumba yayimba akantu oba yayimba oluyimba n'agamba nti gwe Muganda ng'ali kuno ensi eno ogikozeemu ki era olijjukirwako ki? Kunywa bunywi, kuwemula, bubbi, olijjukirwako ki? Wattu olina okuleka omukulu nga bookera ku makya n'oleka omwana, n'omwana n'azaala omwana w'omwana we ne bakulembera omukulu ne gutambula. Gwe mu nsi muno okozeemu ki? Bagenda kujjukirako ki?
lwaki ku kyalo nnyoko n'ekite basembayo kumanya ekyalo kyonna kyandi kumanye ng'otukola activities eziyamba abantu ku lw'eggwanga kasasira asusse yimiriro oyogere obubbi bususse yimiriro oyogere obutemu bususse yimiriro oyogere tolinda mukulembeze ensi eri kujjukirako ki okubeera celebrity mu Uganda nga tosobola kwogera ku bantu abafa that is obeera total loss okubeera omuntu gandi bakumanyi ku kyalo naye nga nnyoko n'ekite bakuma tekigasa nkugambye ffe tetwava mu ggulu president yava mu ggulu tuli emmere y'emu tobako tetulina kyanjawulo naawe osobola okufuukira Museveni ekyambika n'okyusa ensi yo ate si buli agenda okulwanira ensi eno nti alina kyagenda okufuna mu ofiisi nawe noofundikirawo tosuubira okujja okukola emirimu gya activism naddala kujja revolution nti waliwo agenda okusasula no it's the mercy of God omuntu nawulira ng'akwatiddwako n'abaako kyakuwa oba akugulidde data oba akwadde sente zaakulya tosuubira nti national platform oba president agenda kuwa sente no kubanga naye teryamusasula ensi agirimu ku lw'eggwanga lye so buli kyokola kyonna kikole ng'okimanyi nti embeera yonna ekunyigiriza ojja gibeeramu ogiyitemu kubanga ensi yo teri nsi etaliiyo teri waka wataliwo yensi Uganda joina awo nvuddewo. Alright, kati akatambi katandise mu butongole. Ennaku z'omwezi 14 ezakonka ku mwezi ogwokusatu mwaka 2025. Okusookera ddala njala kusooka kuyisa message eno y'okwebaza. Bwe mba sigoberedde mitendera gy'abantu bengenda kwebaza munansonyiwa naye njagala mutwala okwebaza kwayo kuno okukulu nnyo. Okusookera ddala njala kwebaza Mukama Katonda wonna wooli gwe simanyi kkalayo webali nnyo tuwa obulamu n'otuwa obuvumu n'okutuwa amaanyi okweŋŋangayo seeri ne gavumenti ye n'abatujju be. Mukama njala okwebaza okuwanguza ekibiina kya National Platform n'okuwanguza Honorable Nalukola Elias. Bwenvaawo njala kwebaza omukulembeze wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ssebo omukulembeze we bali nnyo balire ddala okuba omuvumu n'okwesiga abantu. Bwenvaawo njala kwebaza ekibiina kya National Platform n'obukulembeze bwakyo era njala kwebaza omuwandiisi w'ekibiina kyaffe omukulu Secretary General we bali nnyo balire omulimu gw'okola. Njala kwebaza Leader of Opposition we bali nnyo balire ddala. Njala kwebaza abafuuti soja we bali nnyo balire ddala okukola omulimu ogw'okufa n'okuwona. Okubasembyayo kabeera kakojo. Njala kwebaza nnyo abakyala n'abaami bannakawempe mwenna abakedde ku makya ne mutindiga engendo mugenda okulonda Nalukola mubali nnyo mubalirira abakubiddwa emiggo abasibiddwa abatulugunyiziddwa bannakawempe bali nnyo balire ddala okuteekawo omukulu ogulaga nti temumanyirirwa mwammwe mubali nnyo mubalire ddala temujjanga okwo ab'ekawempe mubali nnyo mubalire ddala. Nfundikira nebaza ba comrade mwenna